children and buli aliyo ng'olina omwana w'abinze. Binze owange. Nzaddiye ne results z'abinzeeba. Bring the child. Mama leta omwana waliwo. Ne results zo omuganga onomulaba. Wuwe. Leta omwana banna. Nganze ntandikira okulabirira mwana najja mmazeeko ngenda kufumba. Mfumbire dda. Not even the children will make me know. Kakati ate ekyokweryo nsonge. Alina abana bajja kuvaayo. Alina abana bajja. Biyazala? Wakubanga omu wemmanyi wenekakasa nti mwana we yamuzaala mu famire engagga nnyo kati omuwala yagamba sagala atwale omwana wange. Mwebale nnyo okubanga mutwegattako n'otugoberera kansuubire muli bulungi nnyo obulamu buli butya. Eyo gy'ova okuwulira sound clip y'ey'omwana omuwala rape. Program ekutuusibwako bannaffe aba Organic Access Building saako ne bannaffe aba The Brand Shoppers. Bajja kukolako ku nsonga z'okubanga oyambala then ate obeere mulamu. Enamba y'essimu ku screen kwe ziri. Nze Waso Emmanuel. Nga bwe kiri nti ensonga ya rape eya Bindeeba yatandikanga ey'okusaaga. Twagiintroducinga. I'm very happy nti bwemukola story ng'eno abo ne bagiwulirako ne bagiwubuli n'ebirowoozo. Abantu basinga mu kusooka basooka ne batwala oba ekifaananyi ky'ono omukyala. Olendabikaye ne bisigadde in comparison to rape. Kati awo tujja tutuukawo naye katusooke tutandikire ku rape. Bwe yavuddeeyo n'ayogera ebigambo biwulidde bulungi nnyo. Rape ng'agamba nti buli alina omwana wa Bindeeba muleete ne DNA yo mu ngalo. Ekisooka kya byonna katusooke tumwebaza okwadimitinga. However much wayogedde bubi mu njogere y'okudaalira abantu. Yasabye DNA buli omu jangu ne DNA yo mu ngalo. Ani ali responsible okujja ne DNA ya Bindeeba? I think kubenda kirabika rape ennaku zino efujja alabika inalingi. The way she was talking yabadde teri appealing. Kugamba wayogedde nga akudaalira bakazi banno. Wayogedde nga wayogedde nga atakijja ku mutima. Rape wayogedde ebigambo bino ngo biraga nti tebikuva ku mutima bina ebiva. Oba public pressure oba ngo oyagala kulaga abantu nti you're okay with it. Your facial expressions tezidefine nga kyobadde otegeeza. That is the fact. Kino kyogera kati it would have been done long time ago. Omukyalo no yakumeetingira nanyonyola ensonga ze gyoli before she came into the media. Bwe wayino zihandolingira in a very majestic way because you're a brand. Kati brand yo ye facing ebizibu esawa zino. Obutayangwira nsonga zino kyabadde omwaganya mikwano gyo. Abadde bakuyiribya badonzera bagamba ng'ebigambo babita kagwa kati lulyo omanyi tulina social media handles zino naye Snapchat eriringa gwanga ddala dyate babeera kuli ne beevuma ne beerangira ebigambo. So nolwekyo wagambye nti buli alina omwana wa Bindeeba bamuleete olirwedde okufumba. I'm sure kye wakyogedde out of pain gy'olimu. I wish singa omukyalo n'omuwa chance singa Bindeeba omuadvisinga positively bino temwandi bituuseeko. Naye kati ebigambo bino wabyogedde omuntu asobola okuwulira ebigambo bya rape clearly osobola okulweninga video dde ku ntandikwa n'olya ng'ayogera olabedde ddala nga she was talking out of Obusungu ennaku ng'emuluma nga there is something haunting her mind naye ng'alina okukyogera akiteeke in public. Kubanga emboozi yatandikidde mu byangato zayambala simanya ezive Boston ezive Washington ebyebbe ebiki biki yatugambye buli alina omwana wa Bindeeba amuleete naye ojja ne DNA yo mu ngalo. DNA mu ngalo z'osaba bajje nazo bagenda kuzijjawa ng'omwami waabwe eyali omwami waabwe oba eyabazaalamu abaana abo aganya okukkiriza okuwa DNA ze oba nfuna. Kati kino kigenda kwetera kuba omukazi yatugambye nti eri abakazi abalala bangi. Alina abana bajja kuvaayo. Alina abana bajja. Biyazala? Wakubanga omu wemmanyi wenekakasa nti mwana we yamuzaala mu famire engagga nnyo kati omuwala yagamba sagala
Wala omwana wange. Bagenda vaayo. Which is not bad. Kino wandibadde bakikola dda. No advising omwami woti mune bwinayo kubaana ebbali eyo. Giya tugire. Obonfuna. Nemutabira ku misinde. Kimaye kubina ebintu buli obakedde ali ogendako. Ebintu byotatereza wansi bitandika okunoonya mpola. Munange ndo kino watu wakimaliriza. Kino tuwakimaliriza. Kati kinoonya Bindeeba ebintu byatamaliza at the beginning. Buli amka interview ko omukyala alina wagambira nti Bindeeba yagaana okujja mu ddwaliro. Eyaga omusayi gwe tugujje ennakasero. Kati sebo bwogamba bajje ne DNA zaabwe mu ngalo bebeezaalamu abaana bano. Omuntu avuddeyo teri mutanza kuva lwaki teyesibe kuffe bana yesiba kuwonza bana yesiba ku muntu omulala. Yandegambye Emma nazaala mugwe. Nirukwata kumanyi omulala kyo gati gundi nakuzaalamu omwana nga mukazi. It is either oba mwamukwanako oba wamwagalako. Buso kwanga twamufuliza lubuto nengo ino kubanga teri muntu mulala asituka ku machana gamba nti I have your kid. Nga takumanyi mwino kubanga mwayinako ku a relationship somewhere at a point eba yabagatta. So no lwecho your words were good but we are spoken out of ego. Wabyogedde mu busungu which I don't think it's kikuyamba. Kubanga bajja kuva bana ono gamba ki. Yeye atugambe tewali kiyinza kukunobya wa Bindeeba. Kababere baana tebajja kukunobya. Ekyo kiri okukubenda kuba nawe ino omwana. Naye kati ekyo kyogera kikyamu. Wandiyise omukyalo oyo in person. N'omukubira akasimu n'omugamba jangu mukyala munnange bitu wabyonoonye ne jangu tulabe ekyokola. Kubanga watu wa provide the solution to her problems. Otherwise okujjawo kwongera wongeze bizibu mu bizibu ebirala. Owo kitegeera. Enako zo watugamba ogenda kwagala Bindeeba omutamya abamusookako. Okitegeera. Bwe banaakuyirira ne bamukutamya. Kye kinaabaawo. So aba advising a rape abamuli okumpi muli bangi bamanyi wali omukono wa Carol gwomu kubabere nyene rape mugamba kakane ate singa yasirise n'atajja kunaabuka bukumpeo live ku TV kyandi muyambye n'atanaabuka kyandi muyambye najja buzini slowly n'atuuza omukazi ne boogera embozi yandibadde efiiraawo ne kati okola nsokka suka ate omuliro. Oizo kwa kachira kulia gameti come out oyogendo joyogere nini batakwa advising on how omanyi ebigambo bino we can all speak the same words at the same time naye attitude joko soko gere kigambe defininga fetwa beranga nabazadde danga akuyita nagamba waswa no manyati akuyita neka sakuyita waswa ngempise ekyusem neriso nerikyukamu facial expression ye ne attitude mwakondo kuita e defininga kyagendo kugamba oba luyiro ogendo funa oba kiboko ne bwata kunyega na kuita bwisi waswa just know either there is something wrong. Kati omuzadde akuyita okuwa ekyokulya ayawukana ku muzadde akuyita okusala empi. Those are facts. Kati rape statement yo yabadde nnungi ekkiriza nti buli alina omwana wa Bindeeba amuleete but biwagatiddeko buli alina omwana wa Bindeeba amuleete ng'olina ne DNA mu ngalo. Obonfuna. That is wrong. Wandibadde otuza azibandiwo n'omugamba mwami kati wano wakulu onagamba omwana we siwe kumukiproving ekive mu ddiiro nti amunaye omwana wange oba si wange. Why is the man hiding away from DNA? Abambagane bagamba nti bokkiriza DNA oba omaze okwewaayo naye ate still bw'ogigaana era oba weewaddeyo. Lwaki omuntu oyo ava gy'avudde n'agamba oyo omwana ono out of million people mu ggwanga n'agamba omwana oyo wagundi? Kiba kitegeeza there is something which happened in between you two people. Babalumiriza. So nolwekyo rape wamaze n'ogonda naye amalala so kugakendezeemu katini. Kubanga you seem to be all over the moon. There is something you're pushing. Olabika oyagala kufuuka power couple. Wamusiimuleo ya Rema ne Hamza. Taking over social media scenes na bisigalidde. But that's not the way you're going to push it. Okukiteekawo kyagala.
the most choino kusinga okukola kiri just kimu kutuza musajja ono because buli bakuba Bindeeba emboozi it affects you ng'omuntu nga gwe kiku affectingira ddala ki affectinga career yo ki affectinga brand yo kubanga you always associate n'abantu omanyi buli obeera ng'oli brand buli obeera ng'oli product you always associate abantu b'associatinga nabo kiba kikulu kyobola bajja kulwawo sometimes nga teruli bamaanyi nnyo naye nga olina butajja kunsanga oba olina butajja kunsanga nabo why because there is something you're protecting there is an image gy'olina emabegawo kati bw'ogamba omuntu nga Bindeeba nga gwero IP what you have to do is kukeera ku makya ne weekuŋŋaanya n'otabeera ku social media ng'olinga gwasosobera mu ffumu oba gwasosobera mu mukwano oba okitegera because it's a blink of an eye musajja n'akeera ku makya n'akukyawa naye ng'obadde oteeta bw'oti n'okkirira oba ofuna entalo zakyukamu kati abakulwanyisa buli oba wa gaapu bafuna omukisa okulumba ebigambo bino ebyavudde ebyo n'omukyala byazuukusiza entalo zo zonna z'olina ate at first abantu baali tebakifadde birowoozo but later on nabadde musanyufu nti abantu basobodde okukitegeera ne bamanya nti we are not fighting you but we are fighting for your happiness we are fighting for the peace of others abali less privileged nti omwana ng'oyo yeetaaga okukera ku makya amanye nti kitange ye gundi kuba that's a right to everyone nga gwe gwokera nti mutabani wo goyita ye Mr. Prince alina family gyavaamu kitawe ye gundi wali bamuzaala simple as that. This is what this girl is looking for. Kitawe kumukonfirming nti nze nkuzaala obonfuna. I saw others abusing this lady ekibuzo kiri 13 years emabega mwali mufana mutya mubukitegeera. So well good banamawulire bonna bwasobodde okubanga basitukiramu ne bagala ne bakola ku nsonga naye ensonga gijje mu ddiiro. You will not be in peace ng'okyayinanga mwine ebikolimo ng'ebyo but ekiwagambye nti abantu bagine DNA they are not the ones who are supposed to come with that DNA. It is you to advise your husband ye buli we yayita amanyiwo nga tebanava kuba bajja vaayo n'abalala kuba kati ono omukyala yawadde courage bwebanga eriyo nga basatu abalala wait for them oba onfuna wait for them ojja kulanga nabo bafutuse gye bafutuse bajje kati kijja kuteekawa kitegeeza paakapo gy'ozimba ebeere maze okumogolwako kikintu ky'ozimba ekyokubeerawo omutawaana mubeere lavabadi nga good training kikkirira already kati wali statement yo gajja kwagala bini kati kisi omukazi okujja kwe kwasimudde olwonoovangayo bwoti nowanika omutwe nga bagamba nengera mujjawe so ekimeka story nekati okuyimuka sina mwana bakomparinga rape endabikawo n'embeerazo na mukyala ki ani mujjawo like that so kimala omaze okudegradinga n'okusebe n'okulaga nti toli wa kitalo olaba n'oli alina omwana mu bbaawo kati gwani atukangakanga so nga you had a chance bino bino okubijjawo ne munda kukiddako like that naye nga ye yadimiti nze n'agamba banne buli alina omwana wa Bindeeba bamuleete naye togattako kiri nti bagene DNA gamba bugambi nti alina omwana wa Bindeeba bamuleete DNA eramule simple as that obatuma DNA bagijewa kale ensonga bezitobe ziri eza omukulu Rape Precious Remy yasobodde okubanga avaayo n'ayirawo omwami w'ekibaketi ekiro naye yakiyeewo mu mbeera mbi etali ya PRO attitude yali ennungi attitude yali akuvuula na kuyisa mu bantu maaso katubirinde nze wasemana bring the children buli aliyo ng'olina omwana w'abinze Binza wange nzaddiye ne results za Bindeeba bring the child mama leta omwana waliwo ne results zo omugango n'omulaba wuwe leta omwana banna nze ntandikira okulabirira mwana najja mmazeeko ngenda kufumba nfumbire dda not even the children will make me know kakati ate ekyo kweriyo nsonga eyo ate n'abana bajja kuvaayo ayina abana wakubanga omu bwemmanyi bwenekakasa nti mwana we yamuzaala mu famire engagga nnyo kati omuwala yagamba sagala atwale omwana wange